chimweti sanya wa maka era weni banga kunyiziza sebo nkusa jonsonyu winga kwagala ng'omukanda bwayagala lubiri mwami wange nkufira ko ng'omukanda bwafira kutaka nakupenda sana siliva woli echilitwaula kaliba magombe ejisebo zesazewo kuba nawe yadese chuka chilona misana sivenga woli echilitwaula kaliba magombe mulungi sebo suno sazewo kuba nawe yadese chuka chilona misana sivenga woli echilitwaula kaliba magombe sivenga woli echilitwaula kaliba mmoja wa Irene Namatovu ex wa Geoffrey Rutaya alemedde mu kintu tetumanyi kikyanoonya oba kikyayagala naye nga kirabika omukwano gumumenya eri ewa Geoffrey Rutaya ovuki Geoffrey Rutaya y'ebintu yabivaamu dda takyalimu naye ate omukyala ye alemezaamu eyo nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo jjukira gyovuddeko neno Jose Chameleone yavaayo n'awoninga Nebat Events n'amugamba nti muganda wange tonkozesangako era sikukozesangako naye kikyo ndaba ondemeddeko n'amugamba nti munnange koliddamu kunjogerako ekigambo kyonna nja kukuba mu mbuga z'amateeka naye omusajja naye alemezzaamu kaakatirabwa biibino byayogera. Chameleone yali ku Aero Beach n'atomera omuntu nadda Livansi n'amumaliriza ddala era Kayihura ye yamuyamba ne bamusayininga okuyimba ebivulu bya polisi n'omuntu wa bulijjo ebiseera ebyo ng'ayimbira kabalagala omubijjukira ebiseera bya Kayihura ng'alina bakula impuliventers. Chameleone tebakulimba buli kyenjogera mba nkitegeeza ate mba nina facts ezimala ensonga olwo atamanyi ensonga za Kalamaji nti basirisa nsirise olw'okuba ebiseera ebyo IGP yaliko yali Geno Kale Kayihura tuli kye tutamanyi tetumanyi oba ina proof yabyo kubanga omusajja yagambye nti ajjamu kuba mu mbuga z'amateeka aleete obukakafu bw'ebintu byayogera naye ye alemezaamu simanyi omusajja oba amwagaza ki naye waliwo amawulire agatambula nti Jose Chameleone ne mukulu Alien Skin mbu bagenda okuba nga bamitinga entale zibaddewo zikomenkerezebwe era nategezeddwako mbu omuntu ali mu makati w'ekintu kino ye mukulu Bebe Cool mbu yafubye ennyo okulabika nti bano ababiri bakwatagana awo no diiru ey'okuyimba mu kampeni ya NRM etambule bulungi. Jjukira emabegako naleeta wano emboozi ne mbagamba nti mbu era Bebe Cool yagezaako omukulu Jose Chameleone n'amugamba nti tekisoboka nti tekijja sisoboka omuvuko oyo nze sijja musonyiwa naye kakati amawulire agaliwo gali mu nkuubwa mbu Jose Chameleone yakkiriza era saawa yonna bajja kubanga batuula ku round table ebibaddewo byonna bigwe ataawo batambuze endongo n'okubanga bakola campaign ez'omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo wano Senga Acid naye yereeze n'abaana be muwulirize emboozi gino oluusi abantu bano babeera wano eno ku mutimbagano omuntu nayogera kino singa wange singa naye baabano beereze ne bawala be otyo lwaki muganda obadde ate yogera nange ng'oli mukakkamu otyo what she had given me even mommy see even I had to tie them. Yes, but hasn't it worked? Why would you be there muganda omaleka emirembe to a point to frustrate her like that? Mommy, I wasn't. Ochimanyi bwe noli toxic. I wasn't trying to frustrate her. You did. I really wasn't. For 40 minutes, mommy, you were. I'm talking. Please don't talk back at me. For 40 minutes, you were really frustrating her. Where did you find the pleasure, really? I did. She was crying, and I was trying to talk to her, and I was telling her, I'm sorry if this is hurting you, but I really need it right now. And I kept trying. But then it was not there, Ami. I want you to own up. When you frustrate a person, please acknowledge people's feelings. I was. Listen to me. You were right, but you were frustrating her. So acknowledge her feelings. I was not trying to upset her, but okay, where could she have possibly do not justify it. I'm not justifying it, but I wouldn't think it would be anywhere outside our bedroom because right now it's not in our, like where could she have possibly put it? Okay, so did you find it yourself? No, we can't find it anywhere. Exactly. If
if she failed and you also tried and you couldn't find it, there was no point of frustrating her up to that point. Yes. But I wasn't Kati boyambadde. Toyambadde. Nyambadde, but time was my last option. Nyambadde, but Kati oyambadde bwerere. No, but lwaki olemera ku munno mulemezaamu paka wootyo. I was not trying to make her feel bad. I was like notuuka n'okugaana okufulumya mama. Mommy saganye, she has come to she found me there sitting there. One by one, please. Your phone talking. She found me there sitting there. She made the assumption, since you don't take mama outside herself, let me take her. Before I could even say anything, she walked out of the bedroom. Anyway. Because mommy, she was lying on her phone, like after you came and told her the bra is lost. She was lying on her phone. But I didn't say I didn't want to check her. I was still thinking, oh, mommy, tying it was my last option. What could I possibly do now? Ekirala, ami nina ekibuuzo. Bw'obeera nga otwala omwana mu paaka, lwaki oyambalanga agenda mu town? Wenna ssebo ojeeyo engoye ezikyala ofulumaawo okufulumya omwana omutwala mu paaka. I don't think it would be necessary to go outside looking bad when I can go outside looking good. Annange adolo. That's African mothers. Wayogera n'omuddamu ate ambogolera wosirika gundi golaba oyo anyooma tampuliriza ate bwokola bwoti abadde ankuba wabula bisesa ninga bwe batyo bonna ndowooza bamaama mu Africa bwe batyo balina engeri gye bakwatamu ebintu byabwe era bo balaba nti buli kaseera maama alina okubeera mutuufu. Awo tuvuddewo atugendeko mawulire ag'enjawulo ate why not nze wendy okubanga nkutuusako byonna ebitambula ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Tweyongerayo mawulire ag'enjawulo kye bakoze owa poliisi juzi waneno yali agezaako okublockinga pulezidenti w'ekibiina kya NUP. Abaana bamukoze ebintu. Omwami ono alina mulema omumwa gwakyama mulema oba yaabo yamukuba oba mayembe ge bwe gaamulya oba simanyi ki kyonna kyamutuukako omwami ono naye tateekeddwa kubeera mu poliisi olw'ensonga mulema alina ekizibu. Ompulya bulungi nnyo oba stroke yamukuba kati simanyi either stroke oba yaabwe oba biteega oba yagula amayembe. A person with disability is not supposed to work in the police. Byetteeka erisooka kati ogamba otya mbu omusajja omukulu akole mu poliisi ng'alina disabilities omwaga kati omusajja ono mukkiriza otya okubeera mu poliisi. Katikkiro Charles Peter Mayiga asekeredde nyinza okugamba nti asekeredde yabadde agezaako okwogera naye example gye yabadde esesa yawadde example ya politician waneeno abakabirira kaadi. Jjukira omuntu essaawa enali ku mumwa gw'abantu ye mukulu Segona. Abasajja b'e Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina. Abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo ndaba olina mubi. Bannabyabufuzi bayaayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu. Katonda abatuume. Eyo era nga tweyongerayo kankutwaleko labe kiri mu Kampala nti transformer mbu naye mbu yavudde naye kyate ekibaddewo. Ebyo biri mu kibuga Kampala essaawa eno tuli wano ku luguudo oluva wali ku Chagga Road ku Mukwano Mall weyongerayo paka eno ku paaka empya woyingirira abasinga emufulumira ekiro yerigendera ddala paka nerigata ku Namirembe n'okulira Musenyi Hotel alina ebyo bino ebituuseewo transforme yegudde. Simanyi basikyabulaba abantu abo kubanga bali awo kumpi nayo. Simanyi kye basena oba mafuta oba oyiro naye nga ndaba obutaasa obucupa n'ebikebe. Omusirikale waali mpozi n'omukugu atidde kapikipiki kali agezaako okubeera ng'atereeza embeera. So singa gabadde mafuta ababooda abandibadde bandi ndowooza babiki simanyi naye ng'embeera yeeyo sirikale agezaako okubagoba naye basembera. Kyonaddako okuwulira mbu kyabaluse abantu abawerako ne bakola ki bannayuganda tebatya ddenja. Yaffe oluusi okaaba woseka
waliwo baddekawo ekintu nekikuyitirirako nga instead obokukaaba ate n'oseka busesi omuntu n'agambye nga tafuddeeyo infact abisekeddemu naye nga omanyi nti obeera oseka majjemu olukufu nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo tugende ku nsonga ezitrending nga waneno mu Uganda njogera tukyali ku bintu bya kaadi abakaabira kaadi tebampadde ate bikoze bitya ono naye ina kyayisaawo tindiddize naye oba gwe twabadde naye oba eyatambudde naffe mu lutabaalo lwoyinza okuyita campaign trail phase esooka mu bendobendo lya Busoga nkulisizaayo nnyo nnyini ddala mu wiiki eyo y'emu NUP yasobola okugaba flag zaayo oba kaadi zaayo eri abo abagenda okugikiikirira ng'ababaka mu palamenti y'eggwanga. Ebigambo bingi nnyo byafubutuseeyo cyaccacca mungi nnyo naye kati ffe abantu abamu nga basse mu Uganda twali twabakuba mudda ttooki era twali twagezaako ddobbo balaga naye nga just mmwe bukyabikiddwa akatambaala ku maaso mwe bannansi naffe we twali naye abasinga mwatuvuma era abasinga ne mutunyiigira naye essaawa zaakati musobola okutujulira nti wemma twali batuufu. Dr. Kizza Besigye oyo yasooka yalina statement gye yafulumya mu kamwa n'agamba nti ekizibu ky'eggwanga lya Uganda lino be basajja abo abeefudde ba elites, those so-called political elites. Kakati olaba Ssemujju Nganda yavuddeyo awanda era kakkanya akanyomonyoomo buno obusajja bulina akanyomonyoomo naye akanyomonyoomo k'obusajja buno bannayuganda mmwe mulina obbukomya. Kano akasajja kakulaga nti gwe munnansi tolina kwenyigira nnyo mu nsonga za ggwanga lino, nti gwe munnansi omulimu gwe just gwekera ku makyalonda ka Ssemujju Nganda kasindike mu palamenti ebisigadde obireke otule butuuza awo waka kajje kafune audience ku fulo ya palamenti, kajje kafune audience mu studio za TV ne radio ez'enjawulo koogere ebyo by'oyagala okuwulira. Olwaleero Ssemujju Nganda ng'oggyeko okukubuulira embalirira ya General Museveni gy'atwala mu State House nga bo bennyini be batuula ku fulo ya palamenti oba be batuula mu palamenti ne bayisa embalirira eyo. Ssemujju Nganda kiki kyakoze mu myaka 15? Bills ziri mmeka Ssemujju Nganda zaatebolinze mu palamenti y'eggwanga nga zigasa munnansi ne ziyita era munnansi n'aziganyolwamu. Kubanga yagezaako okulaga nti palamenti erina kubeeramu bo nga bo abasajja ab'omuzinzi abasomye ku bitabo abategeera okutaputa amateeka era basobola okutula mu setteeserezo yo ne bateeseza bannansi ensonga ezibayisaawo. Ne twogera ku Ssemujju Nganda tasobola kunyega ku sipiika wa palamenti Anita Among ku extravagance gyaliko tekasobola kuddawo ne koogerera oba ne kavumirira ensaasaanya ya palamenti sente zokka zeesaasaanya. Gondawo teri MP mulungi nga Ssemujju Nganda. Ssemujju Nganda is a national asset. Ne tutunuulira tugamba laba nnene mbaata temanyi bagibika katambaala ku maaso. Kakati olwaleero Ssemujju Nganda yavuddeyo n'akulaga nti singa ye yalina obuyinza Ssegirinya Muhammad teyandibadde mubaka wa palamenti teyandiyingiddeyo. Naye olwaleero Ssegirinya Muhammad yali darling era ensi n'ensi yasobola okurecognizinga Ssegirinya Muhammad ng'omubaka. Mwe kambabuulire bannansi mwe ba political elites mwe bansomyeko bannina ebitabo mwe ba land friends bannansi babakwasizza obuvunaanyizibwa okumala emyaka 2 naye tebalina kye bafunyeemu. Tebalina kye bafunyeemu. Kyova olaba olwayo togenda kutuwoleza bitabo byo gwe ng'otulaga nti obadde mu palamenti emyaka 15 wabula okyalwana kusigala mu palamenti awo obeere mu palamenti mu kafaako naye nga tonekyalinga bavubuka balala bajje bayingire palamenti eyo. Bwe batyo bwe baazala wa Joel Ssennyonyi omu oba Ssemujju Nganda bwennyini nga bugamba Joel Ssennyonyi is an amateur, is not fit to be the leader of opposition. Naye olwayo Joel Ssennyonyi asobodde osavinga amidst challenges zonna eziri ku palamenti awo. Joel Ssennyonyi asobodde osavinga. Kati olwayo Ssemujju Nganda agezaako okusigira ekifaananyi nti nga abasomesa we beetaaga qualifications ezawaggulu nti ajja kwetaaga masters zi diploma zi degree nti omusawo ajja kwetaaga degree zi masters zeba zi diploma. Kati agezaako okulaga nti ne mu palamenti olina kusindikayo alina masters
aina degree nene erabira nti the least qualification je wetaaga okubeera omubaka wa parliament baluwa ya HSC senior 6 ninga bano beba bagamba mateeka so ono bakwetaza baluwa ya mukaga naye agezaako okulaga nti munaye temusindikayo bireri abasajja basegona ffe basemujunganda iffe tulina okubeera mu parliament ba Mathias Mpuuga Nsamba ffe tulina okubeera mu parliament n'obabuuza emyaka 15 n'emyaka 2 mukoze eki bano lwaleero abatasomyeko abatabadde mu bugrupu ba Land Friends nga Bakyagulanyi Ssentamu Robert Basegirinya Muhammad lwaki mu myaka 5 nga babadde ekisanja kimu ensi esobodde obbategerera n'emanya omulimu gwabwe oyo Segona akali amaggwa abadde kakiiko ka paaka nenjagala mutubuulire alipoota ziri mmeka Segona ze yaggusa ali kakiiko kakosase mutubuulire alipoota ziri mmeka Segona ze yaggusa nenga kampani yaabwe oshegera eyalukwago andiko advocate yesinga okuwuliriza tabasajja mu gavumenti abasinga kampani z'abasajja ba minisita bamwe abo bonna mwe bantu mwe katuwabulire kinera nkiddemu nti bannayuganda tebakyetaaga bitabo byammwe bannayuganda beetaaga abantu abali capable abali ready okuyimirira nabo n'okubaweereza weerezaako ekisanja ekisooka kimu ekyokubiri vaayo n'omulala ayingireyo aweerezeeko naye mba mmwe mulowooza mugenda kuddya omufutyanke bannansi mubalage nti munanga nti nze nagenda nensoma amateeka nze munaye nagenda nenkuguka mu mawulire kakati nze nnina okuteesaawo ekyo muli kafuwe bannansi okomye ejjoogo n'akamanyiro k'abasajja bano mulina bavotinga out of office eyo nga tuvuddeko ate nga tweyongerayo ndowooza ensonga muziwulidde naye ate tulina n'abantu etubanga tetukwatagana ndowooza kale buli omu nga alina engeri gy'alabamu ekintu ono ye alina engeri gy'alabamu ebintu bye naye tumuweeko ku matu tuwulirize ye biki byayogera ye abange byayogera biri mu ensa oba nedda. After reducing the number of MPs, we are going to reduce the number of ministers. So the money that was being wasted on ministers and their lead cars and all the nonsense that goes with it is going to go back to the government coffers. The money that was spent on useless numbers of MPs is also going to be saved. Obugalo bwa mwami Kyagulanyi agambye agenda kukendeeza ababaka ba parliament ne ba minister ensimbi ezibasaasaanyizibwako ziddeyo zigasa omuntu wa bulijjo. Kyagulanyi yeetaaga obugalo. Ate mwami Kyagulanyi mu kalulu kano agenda akendeeza ebintu by'okuvuma abantu nannyonnyola abantu biki byagenda bakolera nga bamuwadde enkasi awo nawo tumuwa obugalo. Agambye nti omuwendo omungi ogw'ababaka ba parliament teguyinaayo mugaso mu parliament era tebakikkiririzaamu obugalo kubanga essente empitirivu ezibasaasaanyizibwako nga tebayina mugaso. Obugalo bwa Kyagulanyi kati njagala kubuuza Kyagulanyi bw'oba tokkiriziganya na kyababaka bangi mu parliament bonna b'osimbye mu constituencies eza Uganda yonna otaddeyo baaki? Mu Buganda wokka owadde abantu abasukka mu 3 kaadi kwesimbawo kujja mu parliament naye ogamba abantu nti tokkiriziganya nakyo. Wano wenjawukanira naawe mwami Kyagulanyi point gy'oliko ntuufu naye neewuunya bwewuunya bwe muba temukkiriziganya nakyo kyababaka bangi mu parliament era gwe mukkiriziganya nti ababaka balina kuba 30 bonna b'owadde kaadi okujja mu constituencies ez'enjawulo lwaki obaleeta ng'ate ekyokujja mu parliament nga bangi kidiibuuda ssente za mwiwa musolo. Kyagulanyi enziraamu ndi muwagizibwa ku luno wakendeeza ku by'okuvuma abantu neetaaga bwetaazo nnyinnyonnyole poyinti eyo nze ng'omunnayuganda gw'osabye akalulu nkakuwe mu bujjuvu nti yes temukkiriziganya na kyababaka bangi mu parliament era mwe mugamba bandibaddeyo 30 ekyo kituufu naye lwaki musimbyewo ababaka abayitirivu buli kafu konna mukasimbyeko omuntu kye mutakkiriziganya nakyo ekyababaka abangi mu parliament mukikkiriziganya nakyo naye buli constituency mugitaddemu omuntu
bye mupulishinga bye mukola oba tuli mu kye bayita labadaba style. Kale kule GTTV atuwerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde buterevu mawulenja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako sigala naffe tova.